Ekiroto kyange ekyo kyekiroto kyange yingira Parliament kinali njagala nze n'omusaala ne bandigututte gwonna naye nga ndi mu Parliament kyekiroto kyange oyo omusajja kye yabadde akola kye bayita okuwoloma wange yakiguddeko mukazi wattu yalabye mukazi kati alina osirisa omusajja omukulu ate eyamuliyambyeko musirisa gwasosogabaga yandeke omusajja ono kyeyadde akola bakiyita kuwoloma kiki okwo si kukaaba yabadde ki ono omusajja abafere baali bamubba ddala lwakuba ne ssente zayogera si ze babba okusinza ku mikwano gye egy'okukyalo jjukira ono yabadde chairman naye bwino waali ku kyalo era banne nga bamunyonyola kubanga n'emisango we giri n'abafere be babasibira waliwo yasooka yamutulako $408,000 abafere era ng'amugamba nti lino eddagala lyenkuwadde nkulabira ddala ng'oli mu ntebe nowa MP ogenda sukkamu obeere kwa pulezidenti n'amutwala $408,000 awo sikulimba n'amutwala yamutega ekibokisi namugaa ekyo kitunulire ennaku ezo teweebaka yagenda okipakulula mwe batadde ssente nga mulimu bibapulanga omusere yamazeeyo dda n'amubaka n'amukwata n'amuteeka ku poliisi y'Enansana wenyini keesi weeri gendawo olabe omufere ne bamugamba nti tokya egula omusango omusajja amuwa ssente era kakati kitugenda okukola katobe engeri gy'anaakusasula omufere we n'asenguka we baamuta yali jjajja wa ku kyalo okiwulira kakati omwami ono nze netegereza ekintu bulungi netandika omugoberera omusajja ono essente kituufu baazimutwala kwadde tezenkana zayogera ne bagamba ozitwala si be baazitwala sente ze bazifera kuva mu 2001 ng'agenda bazimuwa era wano yajja amanyi nti atuuse kuki kushuwa ekituufu kiri nti bwe yali ajja yagamba ze n'ebyama naye mbagamba talina byama abalimbira bwerere tabankwadde ensawo enkalo tuddemu ebyama olaba Waiswa tabiyina olaba Mpuuge yali lopu omulamba teyagenda na byama ne mbagamba ono talina byama ye tatawaana ebyama tebiriwo ebya NUP ebintu byonna abikolera mu mateeka kati olwaleero akaabira ssente naye omugamba leeta obukakafu agamba nze nali ku bya kivandulo era ne ssente zange nze zikola mu bya kivandulo naye agamba bamanerenda bamuwola miliyoni mmeka bina sakozi miliyoni 4 kubanga abanja 6 lwonna mulu abanja NUP ebibiri n'ebina miliyoni 4 sakozi manerenda ekizimbe kyawolako miliyoni 4 kirizo bagaana kiba kigula akawumbi kamu n'ekitundu ku bubiri ono omusajja alina property egula akawumbi kyoba weebuuza alina property egula akawumbi bwaba talina property egula kawumbi kitegeeza kyona kyatambuza buki kakati abanja ghost ekitaliiwo kubanga omugamba nti sente waziwa Bobi Wine nti bansindikira babuloka waziwa Lubongoya ate oli yasooka n'agamba nti abasatu abali waggulu tumugamba bwino tayina okiwulira ekituufu ono omusajja naye yabadde anoonya ngeri gyafunamu ssente kuba ekituufu kyentegedde nti mukalulu yateekamuko ssente yakuba ebipande bingi ate ne mukwasimbawo kwasooka yakola ki yateekamu era kituufu ssente ziyinza okuba zamonekako ko mukalulu naye nnyingi ate tezayononekeraawo ennyingi tezayononekeraawo okiwulira kubanga talina bukakafu Kayemba yamukutte bulungi n'amugamba nze mbadde mukalulu naawe ebbanga ebisajja bimeka naye gwe tulage bukakafu waweerayo ssente talina bukakafu yakoze remix ya Sisiri oluyimba lumanyi ani yaluyimba buno busisiri twabukoye kati yakoze remix yako ngali ku TV Javira tasobola kuba tanagiteekako Javira Pro kati yo yagitaddeko dde kuba naye nze
era n'ekibuzo kimbadde mbuuza abantu bonna ku Baba TV ne Sanyuka eriwo esinga okulabibwa nga tuzze wano gundi ddala Sanyuka eri wagguluko kati alina emizannyo gy'azannya ng'oluusi yeeyini gimusuulayo okulaga nti no byalimu alimba ali mu katemba oba alina kyanoonya adde before nga tanajja kusanyuka ku Baba TV yalina okukyalako ku makya live n'ateesa n'oli n'amugamba omanyi sigenda kusobola kujja abampola banninze ku Baba TV bakole ki bankwate era programu yagikolera ku ki ku simu kyokka enkeera ate n'agenda ku ki kusanyuka live ate n'akolyako ebisingira ddala oli byeyanira be n'agenda n'amukima tebaamukwata okitegeera ndaabeerawo kati nga ffe atulekedde ekyokusalawo nti nno ali mu muzannyo gwe asobola okuba yeesinga bamubanja naye bw'aba yakwata sente zino n'aziteekayo nga zakumuwa kaadi kyesijja kuwakana n'otazibanja nga baakakumma kaadi nojja independent ne bakkuba akalulu then n'olyoka otandika okubanja abanja Museveni ne Sale kuba bayogera ayagala bamuwe ssente anti agamba opponent tena yagenda zitalina bamubanja talina receipt naye ayagala bali bamuyambe bamuweeyo anunule ebintu bye kuba yagambye ye ne weyandigenze mu parliament ye ne batamuwa musaala ye okirooto kye kubeera mu parliament kati simanyi mu parliament kikituufu yali akimayo kuba yali agambye banerina oluba notuuka kujjayo loni kubasasula kitegeeza oba tusigaza musaala yamugambye nja kusiba noddamu n'oyega ekigambo kyonna kyonna kino oyogera ku nupu nti yakola bino ngenda kusiba inginiya akaaba naye nga tannakaaba abantu nga bazambaali tebeetaaga na kubaako kye boogera kuba inginiya abo nga bakaaba zambaali tabangako ku lisiti nti banoonya fuutu soja zambaali bafudu soja abo babadde mu buzibu nga babateekako akazito nga bafudu soja waali anoonyezebwa nga zambaala ali eri anywa butunda kati zambaala esaagala olwokuba yafunye kaadi aleme kulaba bulumi bw'abano abasajja bafudu soja abo amazima amatuufu babadde mu bulumi okuviira ddala emyaka gyabwe egiweranga n'ebiri nga buli fuutu soja banoonya babasaanyizaawo batya bafuutu soja be baawera okwambala yunifoomu be baamala okwambala obukofiira obumyufu nga bakusanga nako bakukwata zambaali teyaliiwo ng'ali eri ali mu faani yeewuuba ajja kusoma ggulire ng'ate nabano bakyaza bannambooze babawaayo ssente abo bazambaali kakati bano abasajja bano bafuutu soja be babadde ku kazito kati wakeera enkya ne bamumma kaadi kkiriza gaana obulumi obwo bukola ki bubaawo era omuntu aveeyi n'agamba nti fuutu soja yakaabye alimba essente yazanoonera eri mu bintu abantu abajja mu byobufuzi wano tulina omwana ono Nkeretanyi okitegedde Nkeretanyi yali atunda kateni wamulaba ebyamutambulirako Nkeretanyi yawaayo ssente Nkeretanyi yawaayo abadde ayamba bafuutu soja otegedde kakati kino ekyokugamba mbu leeta obujulizi ebyo tukkirize obujulizi tebuliiwo naye abantu abo balina kyebakola ki kyebawaayo era balina kyebakolera ki struggle lwakuba abamu bakisussa n'abanja ssente ezisusse n'agamba nti manja obuwumbi osimanyi emiliyoni 700 naye nga sakozi abaka ba palamenti abali eyo abandaba n'abanuupu n'abaki omuntu yenna nga yali abaddemu mu kalulu essente zafulumya ne zasaasaanya mu campaign zibeerawo kati ate bw'ava ku ekyo ne wabaawo abakoleredde pati ebbanga eddene naye pati neetuuka ekiseera mukamyufu n'atakola ki n'atayitamu obwo obulumi tolowooza nti ogenda bumugaano bamubujjako faluuku kino kifaanananga ne bw'olaba kati essaawa eno Kyagulanyi tiyanoonya akalulu n'akanoonya mu mbeera zonna nini batamulangirira ayinza oba omusanyufu gy'ali sakozi waliyo omuntu owa South Africa nga mu struggle yateekamu omutwalo gwa $1 nga talina lisiiti naye ng'ali eyo agamba omutwalo gwa $1 naguwaayo naye ng'omusajja oyo bw'alaba nga akalulu ke waliwo eyakazanyiddemu
nga bw'ayambala enkofiira agamba nze nayambadde nawangudde akalulu ebitundu 8 oli yateekamu omutwalo gwa $1 wadde talina lisiiti togenda kugamba nti tajja kuwulira buki bulumi oba kitegedde obulumi akola ki buli muntu alina bwawulira obulumi mu struggle era nze sirakuddira muntu eyagwa mu kalulu ntandika okugamba nti oyo yali musamize essente yazoononeranga mu basamize sakoza abantu abali mu byobufuzi babeeramu ate era babonaabona ate era bayita mu bintu ki bingi bafudu soja bali mu kusesema dindako bafudu soja bali mukola ki mu kusesema obalabyeko Sabuda Madada bamuleetako nga ali mukola ki mu kusesema bano abantu abamu amazima amatuufu kati nga Zambale se Zambale badde ndi muwagizi w'ebbanga lyonna naye Zambale akkirize ye yali ku butunda ng'abo bali ku lisiti bawayiswa mufumbira baani takubwangako n'omuggo kakati oyo Zambale talina na kwogera bazambale alinga omwana gwe bakaleeta mu kika agenda obulaba nga basala poloti ate bagiwoono gwe baze eki bano abaana mu ebitimu obalabiramu abaana kati essaawa eno bagamba nti okuva Bobi Wine lwe yava ku kitebe bali mu kukaaba bali mu maziga tebalina nekyakulya abaana abamu baddayo ne mu byalo waliwo oyo omuwanvu oyo gundi oyo yani bagamba ali Kenya kituufu sifudu soja nti olina genda mu palamenti bayinza okukuma kaadi ne bw'obanga olina obusobozi ng'olaba naawe ebitabo wabirina situlago ogitaddemu kati Zambale nze Zambale njagala ngenda ku Zambale ngenda mugamba amazima si yasaana okusooka n'ajeregerera abantu abo nga bali mu ki mu bulumi naye nze kyenjagala pate wawabira omusajja ono bamuguleko omusajja Terego bagenda kuwabira Faruku omanyi Faruku waliwo abantu botagenda kuwabira kati pate ate wedda mu kuwabira ono omusajja ebyokulaba batebiina nyone pate manyi teri jada mejingamu kyokondi ono yayogedde ebisinga abalabi boogedde emuleke manyi Faruku ankubira ekintu kimu kale nja kudda ku saidi yange yakyali wange mawa nti Zambale tonnafuna maanyi gagamba muntu mbu ngenda kuwabira sawa zone tumanyi oba nawe ogenda kubanga ono omusajja yakola TV wano yani tetumanyi oba ogenda kubanga Bashiri okitegeera ompulira sawa zino Zambale omuntu omulala abadde yandiyogedde nga si Zambale abakubye ku miggo bazaaka bafunye ku kiboko ayinza okwogera naye onatanaba nakufuuka onatanaba nakumanya Kurani bagisoma mbw ate akube kufuuka gundi kusaaza alemeko wannyo maanyi gatanaba kufuna Zambale sawa zino talina constituency tanafuna constituency akyali kunindeko yes naye bw'oba ofunye atere makuda alira abatafunye ontegeera sawa zino bamuwana sawa zino muwana enkya bw'anabeera nga Bashiri munaatugamba ki onteka kyenkugamba nti ate Faruku ankubira ekintu kimu nga tuvudde kwona omusajja w'ennansana bantu bangi abagamba nti sente zagenda awantu abo ompulira kyenkugamba Faruku tuleme gamba nti mpa lisiiti oba kola kino okitegeera kubanga waliwo nenkya kyojja obuuza ng'oli bagamba nti guntu bamuwa sente sigwe gusoose nti ono si yasoso kireeta ompulira naye waliwo ebintu batagamba nti ebiriiko ki naye era tekikujjako nti gwe yaziwayo oli mujega sente z'okutambula zikola ki kati olaba sente zitambula mu NRM tekuba Faruku tukkirize tugaane n'abaaliko Faruku n'abaaliko mu FDC bagamba sente zatambulanga nga tekuli lisiiti ngera ekifo kibaka abantu nga bameka naye nga sente zikola nanti kyenkugamba nze Faruku sijaga okaaba nanti bwembadde nanti nkugamba bwe nti ebintu byagendamu bw'abakkiriza Faruku nanti buli nze kyenjagala nkugambe buli kibiina wano tukkirize tugaane kisolooza era ne baana abali mu FDC bagamba okusolooza kwakola ki n'abali mu NRM
okusoloza kukola ki njagala ojjukire olaba akamyo kali kamyufu bino bye baali balonda ekkolero byali biki ng'omanyi sente zagenda awo tekuli lisiiti ompula kyenkugamba tuleme gamba nti ate munaife tuli batuukirivu nnyo tunaaba amata wabula ono kyemugamba kiri ekintu kimu yagenda mu mazina g'enkima nga tamaze genda afuna supagulukosi bako mukira kuguma ontegeera yajja buzi n'agwa amazina g'enkima enkima nezimukuba emiki yagenda okuvaayo ng'omukira gugudde ye ng'omuntu ng'ali awo saawa zino amaziga gakaaba ebyadda tewali agendaga musango lwa nsonga ne bonoga nti sente naziwa gundi tolina bujulizi naye ng'ebyo saawa zino zo sente tojja mugamba nti era teri akaba amaziga nti yawaayo sente kuba saawa zino kaba tegenda kukola ki tegenda muddira naye kyakaaba saawa zino agambe lumu nti nsaba Museveni ompeeyo ku sente takyali opponenti takyali gwe wali ovuganya ate nti andi kati kiri bwe kiti omusajja ono watagenda funira sente bwe yafuna sente zamuyamba kulwanyisa mwami Museveni ate kati gwasaba era amwongere sente. Mirembe Beddings yabadde oba ye mukyala wa Nsambya Furniture Ivan. Mirembe Bedding ye musajja ye mukazi Mirembe lyalinya abakazi. Mirembe Bedding akola ku byaki ebyokwesuula ebyokwebika kwebaka biki then Nsambya Ivan Furniture ina akola ate ekitanda biri ku bigenda n'entebe kuba n'atuula okitegedde so kati babadde ne long time friend era kyemmanyi obulungi nti Nsambya alaba Mirembe Beddings nga amujje ku long time friend we that is Happy Home. No, bano baali bakyala babiri nga bamukwano Mirembe Beddings ne Happy Home. Kati oli mukubeera ab'omukwano ate nga Mirembe nga Happy Home amanyi Ivan that's Nsambya Furniture kati n'atuuka n'amugamba naye akalenzi kano nga kaki n'akakuba ekibulooka ne batandika okwekwana n'akamuterawo kati awe tuba tutandikira batuuka ekiseera kati Happy Home juka ye alina ate bya electronics alina bisiika magi kati batuuka ekiseera bano batandika okwekwana olutalo ne lubeerawo kaawo nga Ivan alina omuwala gwe yali ayagala nga batandika business kati ono n'amubbayo era olutalo ne lubeerawo awo bamusigudde okitegedde mu kumusigula Happy Home nga yakipika ennyo era ne batuuka ne bakwatagana ne bagata ne business ne babeera ne showroom emu batuuka ekiseera nga jjukira eyali akontrolinga Mirembe ye Happy Home mukwano gwe nga yamukontrolinga mu buli kimu okola kino tukole kino tigera naye ng'ate alinamu akasente akawera ye Mirembe n'Ensambya Happy Home si kangi kali awo era nga ne waaba yeewola ebiseera ebisinga agenda waani akubira Mirembe owa empolaayo era n'alina nolwo yali amwewolako miliyoni ana naye nga Mirembe alinayo miliyoni 2 olina drawers eriraaniganye seefu ya Happy Home eya Mirembe eri wano eya Nsambya eri wano ono n'ayagala okukwatayo kewabbawe n'amubuuza sente ogenda ozitwala wanti owaaye Happy Home aŋŋamye muwoleyo miliyoni 4 naye nina miliyoni 2 kati n'amugamba twonoona nnyo sente olumu tugaaneko naffe tusobole okubaako byetukola ki kati agenda okulaba ng'ono mukwano gwe ebintu batandise omumuggyako ebintu ebimu bitandika okukendeera ng'amanyi n'okumukima ekiro ssaawa 6 ogw'ekiro n'amugamba alina gy'amuwerekerako Happy Home ng'akima Mirembe kati ng'amukima ate jjukira nti baali ba mukwano nnyo nga balina emizannyo gyabwe gye bazannya yes kati ekyo ye kyamulema okwawula nti kati ono afumbiddwa ssaawa zino jjukira omukazi mukulu ku musajja mukulu ku musajja bannange temunkyala nnyo eyo gwe olaba bbaawe bye bakola bebikolebwa omusajja abeera atyo awo omukazi mukulu ku gundi mukazi wandi ani mukulu Mirembe mukulu ku Ivan
Mani my agent. Si agent. Kale, gwe, kati kituuka. Tutaga tugire nnyo tokipika nnyo kwegayirira genda bonna basabe gundi national ID oteekeko kamyaka meta ojja kulaba nga kamukagwayo bujje ate bwoba mutoko woli toba bujje oba bujje sebo kaakati batuuka bakwatagana mu kukwatagana ennyo Happy Home alabanga omuntu we babumujjako kontra etandika okubula owulira atandika okujja okuteekawo olutalo kati mu kontra okubula ne bazadde ba Mirembe balaba ng'omwana waabwe atandise okutereera mu layini banaabuukira ani Happy Home mu gundi bamugamba weesonyiwe muwala waffe mumulekera amaka ge lekera okuyingira amaka ga munno omukima nga ssaawa mukaaga ogw'ekiro oba omutwalanga wa ani Happy Home yali mu control amugamba omukima ku ssaawa mukaaga nga ogw'ekiro oba omutwalanga wa lwaki tova mu mukaba ga banno kati jjukira mwe yajjanga okumukima oli bamumyese tebakyamuwa takyali mu control ono bamukimogira amutwalanga wanga ate ono ye yamumuwa ate kati bwompa essaati ate ombulya nedirwe najambala nedirwe najoza eba efuuse yange ogipadde yange yesu obaddewo kati yange kati nga nsambya natandika okubeera curious natandika okubuuza naye ono alemedde mu maka gaffe kiki atandika omukweshoninga oyagala kyekituufu ki kati Happy Home ye atandika okuteekawo olutalo awo wakati kati nga batandika okuzannya game ng'amugamba nti weziwera ssaawa nga 5-6 ogw'ekiro jjayo kasasiro ng'omutwe n'entambulira mu bigere kati nga Happy Home asigale n'ommotoka ng'akwata mu bagambe nti domestic violence olaba omusajja wamuyisa okitegeera abagambe kati n'ono neri kye yakola Happy Home yali olubuto Happy Home yali olubuto oli akawawe talina kamusa bode kati batandika okukola violence mu maka kati bu video butandika okukwatibwa Happy Home akwata video ng'alaga nti ono domestic violence ne Ivan atandika okukwata agamba wuno omukazi akola ki kati amukubira amugamba naye gwe kiki oyagaza amaka gange kati ensonga wezisajjukira bwe bamukubira amasimu arekodinga Happy Home agenda ku poliisi alwaba afuna abasirikale agamba waliwo antiisatiisa amutiisatiisa mu kumutiisatiisa jjukira already ensasa getandise muzzeemu n'okweraguza ebyagenda bigenze wala nnyo bizzeemu n'okweraguza kati nga bagamba gundi akola ki Happy Home ayina ebyekirogoloko byakola mu kubikola ebyo byonna jjukira ate awo Mirembe ne lwe yali anobe wansambya bufo kyokutula balugonyola ensonga ekiro ssaawa nga 7 ogw'ekiro ate Happy Home ye yakimaani Mirembe yamukime wa Ivaani era n'amutwala gye tutaali n'amawulire ge twawulira yasula na mu ddeeka y'abaana ng'atalina ow'okusula avudde mu mazongoto agenza anobedde owooli atandise okukola ki abacyankalanya ye Happy Home lwa nsonga alaba ono takyali mu control ye kuba yali amukontrolinga okitegeera kati bwe batuuka ne bagenda ku poliisi n'amuwaabira mu kumuwaabira ku poliisi ne bakubira ani Nsambya ne bamugamba olina wano omusango n'agenda mu kugenda bamugamba olina gw'otiisatiisa twagala simu yo naye ng'essimu ekigimusabya bakwata oli ng'ajja mu maka ge agamba buyinza okuba nga proof kati ani akyasa Nsambya ate nnyazaala we yamutaasa ate maama wa Mirembe jjukira yali yawoninga dda Mirembe ani Happy Home ye Lydia n'amugamba mbuno va ku ki anti ye Lydia Bulya Happy Home oyo mulala namunga kati nyajja n'abagamba nedda banaye kyemukola nsobi amaka gano ono yazze okulopa era bakubira Happy Home nga ono atuuse ku polisi bamugamba jangu nnyonnyole abagamba olubuto lunsimbye sijja kusobola kujja ng'ategedde nti nnyazaala woono gyali okitegeera so akatogo kali awo eyakwanira oli agamba vaayo sikyakwinako kontra emizannyo yaffe tegikyatambula akasajja kakwezinzeemu
kati ndowooza Mirembe bedding kakati mumanyi story nebadde etambula ku mikutu kwonna naye tulina ekizibu ekyo Sakozi kiriwa tulina generation era totutwale abantu okutuuka okufumbirwa ng'alinga agamba nti nfumbiddwamu bufumbirwa kwejjako kikwa togenda kyebaliko ate Sakozi ngenda kubuulira ekizibu ekiriwo kankikubuulire senga osanga omukazi ng'ayinamu kasente mu buli ngeri olina kubeera muddu awulira ne mba muyina embaga ng'eringa eya Nsambya bakola embaga kitegeeza bali happy married n'oba olina embaga ng'eringa eyani eya Nsambya okiwulira kubanga lwaki nkugamba ekintu ekyo bwe kityo ono Happy Home ne Mirembe Beddings bayina emizannyo gyabwe ng'abantu nga bamukwano era mu kusooka okufunamu akasente bo baasooka okufunamu nga baggaalo wabula Nsambya musajja wattu najjaawo mu under age ye bali ng'ali kuba machuwa yali mu kekkero eri yali machuwa entry ashulya kakati najira ye wano mu underdog kati wagwamu mu underdog kakati atejjukira yagwa machuwa entry n'agwira ddala mu mukwano kati wagwira ddala mu mukwano ate bali baali bayina kannakongeza kikola balina obwakattirwa obwegattirwako ku mbeera yaabwe nakugamba abantu abalina bizinensi ebyo nga bakyala batunda biki okiwulira kakati bwe bamaliriza okubigattako ebyo onfuna kati ono Nsambya agwira ddala mu mukwano era ebintu bingi bye baakolanga olw'omu n'emirembe ebibaleetera ssente ne batuuka n'okugatta bizinensi ezimu zi branches ezimu kakati tayimu yatuuka ng'ono Happy Home alaba Nsambya ataddewo gaapu ku lw'okudifendinga omukwano gwe ne mukyala we wakati we ne Mirembe kati Happy Home naye n'ateekawo koodi kakati koodi eyo bw'agireeta n'agireeta n'abateerawo omutabuka nattabula ne bitandika ono agamba kino ono agamba kino omusajja agamba kino omukazi amaze dde okuwuliriza okuba gwayita mukwano gwe so ng'ate ne mukwano gwe naye ayina omusajja ne Happy Home mu mufumbo kyokka weewuunye bbaawe okumanya naye embuusabuusa entegeera ye ono ave wa bbaawe n'ajja ewoono ne baba basanyufu ne batuuka n'okutambula olumu okufuluma Uganda nga bali ne mukyala woono ne mukyala we mbuye asula mu ntebe bo nga bali mu kisenge onfuna kye nkugamba kati n'oli omusajja bba wa Happy Home olaba nga alinga atalina seemala agoberera bugoberezi kuba oba ne seemala obuuza owaaye mukwano gw'omufumbo abantu abakola n'embaga bakola ki wano ye ova otya ewange ng'oli mufumbo ng'ogenda ewali ku ssaawa 6 ogw'ekiro ng'oggyeko ekiro oleeta waaki kitegeeza ne Happy Home ewuwe bawe yamanyi kyaliko tekinayabika buki ono boy child lwaki tafuna kati boy child w'otunuulira bayinza n'okuba bayina ebintu bingi nze okusinzira ku kyendaba ng'omukyalo ono yamusinzaamu ne ku magezi ono machuwa olw'okuba machuwa entry bayinza n'okuba baatuuka n'okukyusa emmotoka ezo ezimu basobola okuba nga bazikyusa nga sinakiri nga zimanya gaaki ga mukyala buli omu ayina Nsambya furniture ya Nsambya Mirembe Beddings we and curtains okiwulira kakati bw'oba tunuulidde ebintu bino nga bwe bitambula Sakozi kubanze ngenda kubulya ekizibu abantu bano engeri gye baali ba mukwano ngenda kuteeka mu kifaananyi ekigazi lwaki olowooza Happy Home alemera nnyo ku Mirembe ng'oggyeko gamba nti amutwalawa basobola n'okuba nga balina ekikolwa kye baalimu ekitali kya buntu towakana kankuwa ekyokulabirako nze nnyina mukwano gwange mufumbo yalina mukyala we waka okiwulira
yankubira nga mukyala we alowooza nga bba walowooza mukyala we akola ki gwamulina ayenda ng'alowooza mukyala we akola ki naye nga mukyala we buli waava ewaka ayina omuwala ajja n'amukola ki n'amupiikinga nga katugendeko wano nga n'okujja ajja n'akola ki yagenda okubinoonyereza okubakwata ng'agamba ku lunno ke bayingiddamu ngenda bakola ki yasanga muwala munne yamusiyaga abadde amunone waka buli lunaku kyokka nga mufumbo okiwulira ompulya kyenkugamba nti abantu bano abagenze ku extra miles olumu n'okugwa mu byenfuna ebijja mu ngeri y'omuyiikirano balina ebikola bye babeeramu bye tutakola ki olumu ngambye olumu mbuuza ape home wabeera nga mufumbo ddala ng'ayina bbaawe kikyayagaza amaka ga mirembe ne mwami Nsambya era lwaki abagendayo okumunona ku ssaawa 6 era ye bbaawe aba amulekeddaani kubanga kino kijja kudda bwekitisa kozi Nsambya olwaleero n'amala afiirwa mirembe ne mutagattagatta bufumbo bwe kubaawo n'abantu ababitunulira mu ggwanga ababiraba ne mutagatta bufumbo basenga weebali okugatta obufumbo bwe kubaawo ojja kwesanga abantu bangi abalinga Nsambya bagenda okwekyawa omuvuka ng'okozemu kasente ke naga aseereetera ekyagwa ku Nsambya nakiraba kyokka n'emirembe kino njagala nkimugambe senga ape home amukakakako okuva ewa Nsambya ekiddako kukyabagana ne ape home kubanga bawa ape home agenda kuba takwagala nga naawe akimanyi ojja kakakaka ape home amukole ki amuleke kati ekijja okuddako ape home kufuuka nakyeyombekedde ng'ayina kusasula badda yasa okujja Nsambya waaba yasalawo Nsambya bw'aba wali G1 nga we mugamba n'agamba ayagala kusambako emipiira gya Champions League ndowooza agumire ebibeera mu Champions League anti okubigumira obigumira naye agumira ebyo aba akyali masikini nga bamuwaayo buwi kati Nsambya mugagga anti Nsambya ateekawo kati boundary entuufu eri mukyala we w'abeera okiwulira tebannaba kufuna naye ekikulu bakola n'embaga obawulidde bano abantu ono wa bitanda ono wa masuuli oli wa ebintu ebirimu abakyala abo n'ebirimu abasajja biba n'enjawulomu esukka kuffe we tubirabira tebiseera ebisinga teriyo musajja ng'alina obuvunaanyizibwa aweerera abaana agula emmere awaka sabbuuni yamuleeta gwe n'ogenda ne bakunona ku ssaawa 8 ne bakuza ku 8 olina kutwala ku 9 gwe n'osigala omufuluuta wate oba waliwo ekizibu ate ekizibu oluusi ffe eno kyetutakola kyetutalaba embaga eyo yennyini simanyi oba twafaayo okumanya ani yagiteekamu ssente kubanga ojja kugamba nti embaga naye nga n'empeta bakugulirangulire kyegambe nti tetwanoonyereza naye singa tufaayo ebintu ebimu ne tumanya teriyo musajja ng'akedde n'ayanjala n'okwata ssente zo n'ogula ebintu n'oyita ddanka ne mukola omukolo ne mugenda ne mwanjula omukyala omukyala oyo n'omwanjula n'atandika okuyisaamu amaaso nga batwala butwazi kiro nga batwala ate kati kankuweesa kozi abakazi basinga baba n'ekigurupu naye abakazi abalinamu ekigurupu nga bakozeemu ku ssente zaabwe balalamu ng'abakazi balina ekigurupu kyabwe nga bakozeemu ku ssente zaabwe gwe ne woba oyina essente ngawe mbulemugaa nti kati gundi ayinamu bw'akozeemukko naye tannatuuka kulagira byanjawulo okitegedde akozeemukko naye tannatuuka kugamba nti tofuluma wadde akozeekozeemukko ekisooka mwana muto kubanga ekisookera ddala yagenda mu kintu ekyo era abantu bazanya abali wano ddala Devicom ne Gundi yamujja mu ssomero ne Duncan nti bavubuka bato naye olwawo bawuyamu ebyo ebikolobero naye abavubuka balina nnyo omuzoogo ogw'okugamba nti bwe ŋŋenda n'ono netandika okukwata ensawo bakulage emmotoka siiyo oli kujjako obeera mumaziga oba kitegedde oli kujjako obeera muki mu maziga kakati
Nsambya kye balina okukola osooka n'omanya mukazi gwe wamufuna wamusanga mu kiguruupu ki bwe waba wasanga ekiguruupu kyabwe kitambula ekigenda kinywa omwenge ne kigenda mwanze nwa tekyogedde naawe n'okigwikiriza eyo guma kubanga tukkirize ffenna abasajja tutambula ne buli osanga omuwala oba omukazi ow'ebbeeyi mu kifo n'omusangayo saa 8 ogw'ekiro nga mukazi mukulu ali mu myaka 4 kwolwo lw'omuyita era lw'ofunamu n'ekirowoozo noga naye no ali mu bbaala essaawa eno ku 9 gwogera mujjamu ebyo obimuggyemu ebyomuno n'ekiro bagende gye bagenda si kyangu nnyo bakazi abakola ki kwawukana kati batuuka ekiseera nga bo mukwano gwabwe oluusi kusinga naawe yabasanga n'obeegattamu oluki oluvannyuma okitegere oze obeegasseemu oluvannyuma bo baba balina ebikolo byabwe babamanyi gundi yagenda ku gundi gye bagijja oyo yatuga musajja lwe twagenda e Dubai oli yakola kino oyo gundi yakola kino yayenda ku gundi n'afa abo abantu abo ebintu byabwe baba babimanyi irivagiri abasajja bagenda n'obbakwana ng'ababakwana ono yabuulira Duncan tofaayo alina bbaawe eri talina n'amakulu yamuwa ne ssente okitegedde Duncan agenda okgendewo oli omuwala nga bamumusomedde bamumupangira kuwummulirawo yamugana ogamba Duncan naalinamu ssente tojja muono yagwa mulaavu abawala abo abakazi abo abakulukulu ebyo byonna ebikoosi byabwe gyemize gye bibeeramu kati gwe oba oyambiddwa obanga ofunye enyegenyege n'omusaala mu bbaala saa 7 mukazi ali mu myaka 5 notafuna mukugana naye mukazi ono myaka 5 anti ngeza esogera ba mirembe bokka n'ensiga kifaananyi oba ne baba bakale ba mirembe mwana wa myaka 3 alina ssente ze togenda kumujo n'oyo taba mukulu 28 togenda kumujoga sakozi 28 abo abawala bwe bati 28 n'afuna ssente akuza akalinamu newe baba bavubuka nga Duncan ono ng'omulaba ng'alinamu ssente ze tojja gamba eri mujja kuva eri simanyi obukadde bwo olina apatimenti zo omufuge okola ki so nze ndowooza ayinza obanga make-up naye yo feesi gy'olaba naye kale ekyemyaka tukiteeke wali wasatu naye ekikoosi mwe yali atambulira kubanga abantu abatandika okutambira mu bikoosi ba myaka 18 23 n'akulanga n'ayingira 25 ng'abadde wa bikoosi ebyo omusomesa we otegedde n'ayingira kati bulogenda mu mukazi tegere ekikoosi kyalimu ne waba wa myaka 2 ne waba wa myaka 5 yali alinasoka kuba kikoosi ekikoosi ekyo mwete mukimanyi happy omusiyoni yali akola ewa Crown Japan bwe yavaayo n'avuma Crown Japan okufa obufi mirembe yali wankiretanyi gundi happy omu yali akola wa gundi wa Crown Japan yoyo bwe yavaayo n'avuma boss w'okufa obufi Crown yavuma Crown obufi akuze mu Rwanda ngamugamba Crown Japan katoya jefola comedy store yoyo kati yoyo mukazi bade simumanyi tegeza mukazi mbaggu kati mucho Faruku byonna bitwogeramu Nsambya tayimiridde bubi Nsambya ina ssente era Nsambya agenda ofuna mirembe ng'obusente butansokola ki okujja kuba Nsambya yali mubazi wali omanyi obayita Nsambya wali showroom ya Nsambya awo yali ngira ina workshop carpenter ina workshop ninga si amanyi nga bwekola ki nga bweri kati bwe yavaawo kwe kujjawo Nsambya omanyiwe Nsambya manyo awo wano nga kuchana yasoka n'okupangisa ngo mukyata n'abakola ki yasokawo yes yasoka era saganya otwogerenga tuba twogera ku Nsambya twogera ng'omuntu gwe basanga nga talina mwadde mutwalo gwa ssente era nze kyemmanyi nti noono wa happy home okuwona Nsambya yalaba omuvubuka atandise okukola ki
yasooka mupima babalamu ne business. Yes. Omukazi. yamuwa omukazi Kati agenda mpangira ono amugye amugambe nti beera n'ono. Ngalaba Nsambya atandise okukola ki? Nga batandise okubala abalamu. Nga balamu muvubuka asituse. Okitegeera. Kuba ebiseera ebyo byetwogerako Nsambya bwadde awo. Business TikTok no yamuwa nnyo mileage. Nti Nsambya agenda okuva aliwo enkusoose okugamba we yali. Nga ebintu bitandise okutambula. Nga TikTok yeekutte ngira abakasitoma bakola ki? Nga abayina. Kati bagenda okulaba ndowooza bano nga ku TikTok yaliko yasinga okutunda. Kuba tukkiriza tugaane tulina ebiseera bye twalimu nga Nsambya tannafuna mirembe. Naye nga mu bafanicha be tulina e Kampala Nsambya ati nga y'omu nga bataba namba 3 ali mu namba nga 5. kitegeeza bamutapingako kiri. Otegedde kye nkugamba? Kati bwe bamutapingako kati batapinga ebintu bibiri. TikTok ya Nsambya ali etambula nnyo. Ng'ate y'omu ku basinga okutunda fanicha e Kampala. Omulungi. N'okwebrandinga nga yebrandinze buki? Bulungi. Kati bano abawola nga bamanyi nti bagezigezi ng'ono bwagambye. Bakuba zitambula. Ne bagamba ndowooza Abiomu n'agamba munne. Jjukira kati Abiomu ye wa masepiki, flying pan, firiji tasobola kugatta na wa kitanda. N'agamba ono ageriko olina essuuka ne bed cover. Bwe tutapinga ono babikola ki? Era wono kirizagana balina amasannyalaze. Kono alina amasannyalaze bakola ki? Nsambya. Era mirembe bwegatta ku Nsambya ebintu bitandika okutambula ng'omuntu bajja okugula ekyanda bamunyonyola natwala ne bed cover. Ontegeera? Era omuvubuka bamukozesa era saaga omuntu alowooze nti bwe tuba twogera ku Nsambya twogera ku muvubuka jangu twejjanjaba emitima. Mwogera ku mudoomero. Twogera ku musajja saawa zino avuga emmotoka emiliyoni nga 13. yagula Benz Kale n'obala kinana. Alina emeka ye. Ani alabika ayingidde asatu. Ng'ate alinawo ne zirooli. emyaka Nsambya. Alina emyaka 26 wa 12. atoli Ontegeera? Kati mirembe alina emyaka 29. ku asatu. Kati mukyo kyenga Faluuku nti mirembe kyamulemye okwejjamu kye kiguruupu kyeyatandika nakyo emirimu gyabwe gyasooka. yakirekera ani ate Kandi ekiguruupu ekyo kireme okukkiriza ono yafumbirwa wadde gwe yafumbirwa ye musajja. Ontegeera? Kati alina okukkiriza nti saawa zino Ndi mufumbo ate omuntu gwe yafuna mukisa amwagala Nnyo. Amwagala. Nnyo. ne bwe baagula emmotoka buli kye bakola bonna omanyi Faluuku omuntu wootegera nti akwagala buli kye mukoze kubanga kyamumamika. Ne bwe baagula kante etambuza ebitanda yamuwayo ku mwana ne bagula bamaze banga kimufuna emyaka giringa emikadde 3 ku 2 yamuwayo omwana esatu nti ne bagula kanta otegera sakozi ne bagula kanta era bajawuzaamu esatu mu bufumbo simanyi bajawuzaamu saidi emu eriko mirembe endala eriko Nsambya. Okitegeera buli kimu naye bammotoka nuwa gye baali balina nga y'abantu bameka. Kati mukyozi ngamba ekintu kimu mirembe ono ajja kwejjusa nga obudde bukoze eki ate yejjusa ati anti obudde bw'okwejjusa okuyimira kwa njawulo mu nsi eno. Omukazi ali kunona mukazi munne ali kunona mu bufumbo saa mukaaga gwekiraba takwagaliza. Devi obamanya abantu abo oyo mirembe namulali ku chachi wa Pastor Alice Mulango nenga Mulango TikTok yajjawo Yenga temuddangayo. Andi wategera okudalira atenga salonga ategedde okugenda okusiibulula abantu. Kaakati natasobola kubikwasaganya naye ekisooka kya byonna ebintu bino nziremye okutegeera kubanza nafunye ekisimu okuva ku side yemu nga side yemu yagala ba influencer okwogera ku side yemu endala. Kaakati wenayogere neyade buloka nemugamba ekitegeeza mulinga abali muli mukutembeeta mirimu gyammwe mwembiriri mutuwuddisa mubisobola okugenda ku poliisi naye ebintu bino sakoze ebiseera bitandika ng'ebisaaga nebifuukira ddala ekizibu. Abakyala bonna bateekeddwa okumanya nkuba ekisaawe tuka sakozi
ng'oteekeddwa okubeerako abantu amu boota n'omuvinga. Omuntu katosobola kutambula naye kubanza ali kye nawulidde mbwono ono omukyala yaani ono yakolewa Asani akubira mukazi wono ekira amasimu kati wamala omukubira amasimu n'amunona n'ewaka oba gyali oba taliyawo mba saagala kulimba munywanyi nze ndowooza obusinga okuva ekyokubiri nsambi ono sakozi nga wogamba ono yagwa mu ngatto ezitali zize ono yagwa mu ngatto ye ayinza okuba ye ng'ayagala bya ddala naye bano bye yagwamu bakuba kata basambisa amagulu abiri bateeba kati baagala okutunda ebintu byabwe n'omusajja bamwagala kugamba mu bufunze oyinza okugamba nti walobeddeko n'omukazi waka naye nga nkuba etonnya yeewogomye weekeera agenda kati abasajja ebiseera ebisinga tulya nnyo mu bintu bino naye nze nandibasabye yadde baafuuka ba influencer waliwo ebintu betasaana kujja mu kamera kati ebintu nga bino ensonga zammwe ez'ewaka tezandize mu kamera musooke muzimalireyo kubanga ziyinza okubeera namulanda ng'abantu bemba kati nze omukyalo oyo nze nyina ebyokumwogerako bingi naye olwokubanga kati nze nkola department eri bajja kulowooza mu birala kubanga ye ekituufu kiri nti ye baaba tosobola kudda busoga ekyo kisazeewo kiwe siradi yonna gye nsokola basoga mwana kati kolaba otya saabakyaye naye ekikolwa babulamu nnyo okudiringa n'abantu ngaffe mwana ne muteega ate omuntu jasi mumubulokinga sikigamba nti mumugoba wammwe ne mumubulokinga ate butagenda nga boba jasi baga kifula vibe kitegeeza sinatuuka kudiringa n'abantu ba mito bwegito gya biwuka nga gwe vibe ya muwake mwaga mwe posting ete olabe kye tukukoze nti ate yabakoze eki nti tumulazeeko bulazi hihi godiringa n'omuntu bw'atyo kati godiringa n'omuntu bw'atyo ate n'abali badde abakulembeze baabwe ne bapostinga bagamba nti kyakabi bo bwe batyo abasoga Eastern yonna tutandikiddeawo yagikubyeko bana kale tusumuludde emboozi mu kati nga bulijjo kakati ngenda kubuulya Sakozi omuntu yekka omusiru yatamanya wantu we batamwagala era nkugambye omuntu asembayo obusiru wuliriza kye nkugamba omuntu asembayo obusiru yatamanya wantu we batamwagala n'asigala ng'akyazungirayo era omuntu akola ekintu ekyo n'omanya nti wano tebanjagala kandi beesonyiwe obeera mugezi asembayo alina sikiri kyeyakoze kyamagezi anti lwaki yakagendayo emirundi ebiri nga baagala muttirayo okiwulira omukolo gwe basooka okwagala omuttirako gwaliko ne prime minister ne ba MP ate ne bagamba mbu ate aba NUP be bamukubye nengamba aba NUP nga baweza amaanyi abakuba awali ne ba MP aba movement abangi yo bati ne prime minister naddeyo olulala mu bisaana bya campaign era baali bamukoze eki baali bamutiddeyo lwaki tokuba bbaani n'ogaana we kaba kawumbi kansigaze obulamu sisala kiyira kasala kiyira kakati Alien Skin kyakoze kyabadde ki naye mucyo mukikola era naye Alien Skin alina okwebuulirira era ndowooza ennaku zino agenza akikola okwetereeza bayimbi kyabava busoga bayimbi kyabasoga Maro Acidiki John Black labayo naye nyina alina okwetereeza lwaki ekyaletera Alien Skin abantu b'ebusogo mujjako olutalo ekyaletera Alien Skin abantu b'ebusogo omujjako olutalo bomukuba olutalo olwo bye bino ebyatambulanga nti nkubye olubiri nkoze eki namwe mukola ki mujja nabana abavuuka be yatambulanga nabo abakyokoze fujjo kuki ku bantu kuba mwalimu abakyokoze fujjo ng'olumu teyaali kikoze naye fujjo ino likolebwa wa wansi kakati na chechu ya chetereza yabitereza Alien Skin olozo akyakole fujjo kuba fairo wezajjanga nyingi ne banywanyi babamu nga bakomanda mudogo ne bagenda eruzira yakira banga olumu kino ekintu kina jigeno musula wachi awakyamu kati natuukawo era nze ono wa yambuze ekibuuzo bagwe mbo lutalo lwa Alien Skin ne yanga mulo olulaba wanega ati wali lutalo kubanga yanga mulo wa NUP leba mulinze mu kona waliwo obeera ng'olinga konjiri bakulunze oze musango
Okiwulira kakati ate Alien Skin naye aliko fayiro ate akimanyi nti ne fayiro ezimuliko abasingo ziseesa be bantu abeefula bali saidi ye abatamwagalira ddala n'abeesonyiwa. Nze Alien Skin yabuuza ekibuuzo nga tuli awo naye nange nenkitunulamu nange neegwe nambeemu wayogedde ekintu nenkiwulira naye nenkirowoozaako ne mugamba kitya n'agamba omukolo guliko Prime Minister guliko ba MP abawera 5 abayeba nupu ne bamobilizinga ne bajja mbu ne bankuba nga tebalina musirikale antaasa n'agamba gwolaba kisoboka baali bantu ba ne mugamba embutufu tekisoboka n'angamba nange ntegeera sokwe kuba bani kugamba nawe olina okwebereramu ng'otegeera kubanga abantu batuka time Alien Skin osanga nabo n'abafukako kiwaje eri mu movement munda ne baga tujja mukubira eri naye tugaye bano bakoze eki be bamukubye mukufiirwa ki kono oba kuba bani ne bano butadda mula Alien Skin asigaza obulamu ekyo kye kisooka ekyokubiri bali tebalina kye bafiirwa kwa agenda badde afuna ssente kanate na Alien Skin ayinza okuba ssente z'abadde ajja eyo mu mwaka ng'akubayo sho 2 oba 3 nga buswazi nga tezimutwalira bulamu bwe na kumwononera bintu bye oyinza okwesanga nga wabadde agende wakirasino no baba mwadde milioni 15 oba 2 nga ate ebintu ebimwononerwako bisuka kuki ku ssente ezo kubanga Alien Skin okubaninga Jinja yasinziira ku bulamu bwe yagamba tasala kiyira yagamba Jinja lye bamukuba mu kyenyi mbu yafunamu bakayita batya kadisoda yafunamu kadisoda okumala n'ennaku n'abanga agenda okuwunga era n'agamba senga mbuye yagamba senga yali teyakulya ku street yali badde yakola ki amazima gali nti Alien Skin awantu we batakwagala sakozi Jinja ateeyo asigale kuyimba walala naye takuddamu okukola ebikolwa ebyamuleetera ejinja mukola ki kubanga bw'anaabikola era ne Masaka kye bajja okukola era ne Luwero gye bajja okukola ne mu Central kye bajja okukola okiwulira oli omwana gwe batomera ku kikomera si byebyo ebyo byonna byagendera awo kulwana omwana kufiira ku kikomera bino byego ku bindoze omwana ofiira ku kikomera ebyasooka byali byabiri olutalo lw'okulubiri na biki byano ebyabagundi okay ono azijukiza mbu bwe bamukola ne Jenagambo yafunamu ka disorder bakayita borderline personality disorder anti otandika okukola ebintu ebiri weird okola abantu bintu tebagala woogiraagira kati nyinyonyola kyono agambye akantu waba yennyini yakyeyogerera mbu yafunamu akantu kitegeeza yafuna borderline personality disorder ate borderline personality disorder etambula bweti okusinzira nze ku bantu abajjanjaba emiti borderline personality disorder etambula bweti nti omuntu aba ayagala nnyo ensi yonna omufokasingako oba akola kibi oba kirungi ate enjawulo ki oba we mudde oba akoze ekyo kati ono wagamba bwatyo kitegeeza amutadde mu katogere y'obulwadde omu bw'alina ate n'abuteeka ne kwali yeni mbona agamba akayinja kati we kaba kamutuusa okufuna obulwadde bwa borderline personality disorder mutuufu aleme kuddayo kuba bajja kulula kati bagenda mukuba kuba kati yafunamu ka discharge ne maama roboti so kati ekiri okay waba nti no health yatuuka okufunamu disorder then kiri okay tewali sente zenkana bulamu bwa muntu tewali sente zenkana bulamu ezo sente osobola zikolera awantu awalala bw'oyagala kumulaba jangu eno gye bamutimbye ewalala ojja okole ki omulabi naye okujjalo n'agibaninga yes it was a good move Chameleone yagikola taliiwo yabaninga baba abe 40 naye nga ate yababaninga 40 yamubaninga be bamubaninga kale bamubaninga naye yandigambye kanziro ndabe kye munankola era yene yekuba mutima naga asijjagera kigeza naye yabawummula ebyagundi ebyomulenzi juka yali aveeyo kakati ne bagaba gundi todde eno omwana waffe bikyani ng'ate lyakimanyi jjajja bwani kakati ebyo byaggwa naddayo n'ayimba biki byoyogera kambuza kibuzo mbuza mwami David Komuge njagala nziremu wano we mwali nga muli ku birthday ya Jeno Chameleone yali agenda yali ayimbye wana n'aberesayo yayimba bwera ate yayita eri mbalala yayita mbalala yayita mupanya sabute yamuvaako abantu omanyi
nkizudde leero nti abantu abamu bafaanana Museveni. Museveni bw'abeera nga opposition ali ku side eri opposition agamba aba opposition babi nnyo babeera bakane gavumenti. Owa opposition bw'amala omutwala n'afuuka mukwano gwe nga bwe yatutte owa opposition taddamu kola ki taddamu kulaga bubi bwaki bw'opposition. Omusajja alien skin ekintu kyonna kyonna ekyamugwako baali bannabyabufuzi nga bebamuteekako ekintu ekyo nga balaba ali ku side ya NRM olw'endowooza ye era ne bajjanga ku social media buli kyakola nga bamukuba buki bukubi. Era ffe twatuukanga n'okugamba wano tugamba nti alien skin abaana batambula nabo we bakola effujjo so si alien. Naye tuwa n'ekyokulabirako ne tugamba nti kati nga boolaba essaawa eno Kyagulanyi waliwo bafuutu soja baalina abagenda mu kampeyini ne bakola effujjo naye taba Kyagulanyi. N'abaana abavuma abantu ku mikutu ne beetimba akakoofiira ne bavuma nga wali abaga nti abo bannuupu naye nga si baaki si bannuupu nga Kyagulanyi sikyakola ki si abatuma nga tugezaako okulaga ensi bw'erina okukola ki bw'erina okutambula. Alien skin abaasinga omuteekako ekizito baali ku social media olw'okuba alien skin awagira oba agenda n'ayimba mu soja ki ZNRM era nga buli musango ogugwawo alien skin bamuteekako ekizito alien skin eyakubye. Ekintu ky'okugamba nti alien skin tajja kuddayo wa eyiganga Semakula misaaki mayinza nkola ekirungaana n'ekyokulabirako misaaki twagenda e Kasanda. Bwe twagenda e Kasanda nga batwagala nnyo naye bwe yawulira nga bafuluma mu sho twagendanga n'abantu esho y'abantu ne bakwata abaana ne bababba ababbi abo bamanyi abagenda wali okuziika wali ki wali kana babayo omukazi omu n'agamba nti Eagles entamye misaaki Semakula atambula naki n'ababbi. Ekyo ekintu kyayisa bubi nnyaani papa naye ng'abantu baaliyo era nga tugenda e Kasanda tukola ki tubafuna ne bwe bayagamba bamisaaki Semakula ne batambula n'ababbi ekintu ekyo kyanyiga nnyaani misaaki era misaaki n'aganze siridda wa Kasanda n'agibaninga n'agamba sigenda kudda ki Kasanda n'agamba sigenda kudda wa. Waliwo ne twatuukanga ekiseera ffe Eagles we yabeera ey'amaanyi Busogo yali yatuboola nga Masaka tumukuba tukuba Masaka nadda naye nga Busoga ne Eagles ne wegenda ng'eyimba nekunkumula ennyenje nga abantu bayo munne tebakola ki tebatwagala eyo ne tukola ki era tetwabeerangayo ne tutandika okugenda nga tulondamu bitundu Busiya Mbale wano Iganga ne tugenda nga tulondalondayo. Kati alien skin abamu kubanze ndowooza baali si Iganga ndowooza Jinja Busoga ye yabaninze Basoga taagala mmanya ye yabaninze kira naye nze ndowooza yanditegedde nti akatundu kaawo kubanga ne Museveni waliwo wamanya nti wano mu Buganda mukono sijja kubeerawo naye tabaninga Buganda yonna mukono eri kubani agamba nagandi tabaninga Buganda yonna agendera bageruwera alinayo bakola ki kakati nze ndowooza alien skin yandironzeemu mu Busoga n'agamba Iganga ono n'amyusaawo gundi ono n'atabaninga region yonna ndaba yandikyususaamu essaawa ya leero nti alien skin okusinzira kati yakoze n'ebbaala ye wali waggulu awo ku kooti babeerawo era abantu banywa sakozi abawagizi bakola ku mimbi effujjo ne kisukka naye era nga mwadaaga nti mwami mulwana abamulwana nga bali nga byana byabufuzi byamuteekanko embeera naye mwami nabimugage nti ekiseera otuuka omuntu n'okula alien skin essaawa ya leero yakula
oli kavuga gwe yajje naye yaggwako naye nga tetunagenda ku Alien Skin Sakozi waliwo ekyobulabe ekyazze wano simanyi wamali mula TikTok ennaku zino waliwo abavubuka balinganga aba naye abavubuka abo singa poliisi enaba tebanguyidde njagala isimami jagulo leero kopolo njagala isimami jagulo leero njagala ako kakulidia yikoni wano bwe babalema okutuusa wano wende kwentimbamu anti waliwo abaniga bo gwaliwo singana kubyedde amaanyi n'okutukirawo ennambe ukamukunya oluwa agalo nonyeze kukote ntoluwa suweko mukunja aluwa aluwa mukunja aluwa yangamba nonya asulawa mukunja aluwa genda kuda next time. Oze wange noyasayasa amadinisa gonna enjiji imagininga n'abaana n'omwana wange omutaali awo nze we nakyaddeeko ewuwa ekiro wasobodde okwemulula n'olinnya ttooyi n'owalampa ekikomera n'ogweri n'odduka ewo wasigaddewo deemuwo wasigaddewo n'oyo boyiwo nabadde n'obuyinza obubakola kyonna kyenjagala naye tewali n'omu gwe natulugunyiza kuba babadde tebabiriimu okategedde esaawa eno top security yammwe embwa eyammwe embwa eyiyo esaawa eno ekuluma era ekukozesa ebyo eri mu ngalo zange era nina obusobozi esaawa eno giwa obutwa n'enjitta naye sigenda kugitta olw'ensonga eno embwa tebiriimu bwe mba nakozesezza bwongo 5 nga nina security yammwe nga kafangoni akalamba then wandyebuusiza n'otegeera nti kati obulamu bwammwe bwonna nteekwa okuba nze mbulina bw'ojjako Museveni security ye yonna kitegeeza oba omusigaza yekka obwongo bwe nakozesezza bajjako embwa eno nemba nayo bwenti nga gwakoze nayo gwagiriisa this is palaso fango nimwe bennyini mwe mwagituuma palaso bwe mbanga eri mu mikono gyange kati nga tesobola nakunnuma nga weeri wano nagiwambye njirina 5 obulamu bwammwe mbulina mu ngalo kitegeeza olutalo lube lwa bwongo terubeera lw'amaanyi kati ngenda bakuba nyumba jola gye basambe nyini yali bweru ono mupangisa sino mpangisa mukunja mwasula obusuzi nyini yali bweru ono najja n'agikuba kakati mukunja yayogera mbu kubano mujja kusokuva ku mulamwa naye ngenda kulasa ko kyabulabe ekintu ekyo weyogera kubano yafunye eggaali ne bagende wa pest omumanyi ono yabeera nga nyo nessa ne bamusangawo ng'ali ne mukazi we ne bamukuba ne bamukuba nga mukunja yaze n'eggaali mukunja pest kiyakoze yagenze n'afuna eggaali ne basanga omwana ewa nga baagala mukunja oba katabya omwana gwe bakubye bakubye omwana n'akuba enduulu naga abanninnya ensigo banzita ne gavumenti bannaye kitegedde bulungi kaakati Yisima Mijagulo yavudde bagenze waiswa bajjayo embwaye nga taliiwo Yisima yagenze ewa mukunja n'asamba ennyumba nenda nyini nyumba gambye aliriddawa olwami wabyalabange yalabange byalanga tebiriiyo kulidi icon yagenze wa mukunja n'awandika ku kisenge n'ennyumba ne bagikubana ne bagyasa kati obulabe tulina Sakozi bwe buno nti abantu bano ba mukunja icon wajja watasanga omukunja gwasanga ogwakuba kyokka n'ebintu by'abantu bifiirwa kakati ate nyina gwe nalabye oba yadde pest ng'ali ne ande kubanze musobola ate ndowooza nti Kariyoki yadde pest wali awo ande malala ne muzeeyi kasa nalabye ande ne mmanya nti tegakyali malala ande tazannya kati sawa yaliyo Sakozi ebintu bino byenjogerako biri mu Makindye gye bizanyirwa byonna biri mu Makindye wano Uganda Police singa temwanguwa kukwata mukunja nga obudde bukyakolako ne sone bagamba omwana yinya ali mufugire ng'agenda ebyeyukke naye mbagamba nti omwana anti yeyatandise yeyatankudde bali ye batankudde ye yagenze ewaabwe kaakati essaawa ya Uganda Police singa temwanguyira baana bano ennyumba z'abantu zigenda kufa
waliwo kati kyemanyi sawa yali mudwalo ayalaje nti esigo bazikubye ebintu bigenda kwonooneka. Kati Sakozi Alien oyo omulanze luli ajja n'agula firiji ku dduuka tugitwala yawe kuba tugisitula waliwo ng'omanyi bana balinga yakajja ku gaali kuba tumuyitakawo nanga gunja kunya ku ngato nja kukuba biki naye waliwo yali amudiridde kuba nyesirimanyi mu ddaka niyamanyi n'amugamba naye obanga wazze wano ng'osuubira nti ogenda kukuba abantu era kyoyogeddeyo kibanda abakuwulira obadde ogenda kuyita mu mulyango ogwo gwomanyi nti Alien komanda mudogo kuba pesti mu kamera kyamuyisa bubira kyamunyiiza namugamba okuba otyo omuntu gubaleese wano nga tuli mu kamera n'omukuba ekikonde kakati Alien yeezuula n'amanya nti abantu bano abamusemberedde bakyasinza okuwakula entalo ne bazizza ku ye era essaawa ya leero anti Alien kankubuulire Alien mukwano gwa Musudani nnyo naye omubeera ali takyayagala bintu bya ffujjo Musudani adda alina emisango gye nga ye ne Alien yagaana ogiyingira naye nga adda alina obusobozi obugiyingiramu n'amugjayo kubanga Musudani yakyaza kapaafu n'avuma RCC era omusango gubadde awo amazinduzi ennaku nga nnya kati essaawa ya leero Sakozi kiba kirungi nnyo omuntu ne weezuula Alien sere z'abadde anona mu Busoga region nono bagenda kuzimuwa kubanga Alien bamupangisa okugenda okuyimba yayimba awo ekasanda ng'agaana kuyimba n'ebukuya sere ze bamuwa zonna munokazi zaafiira yeeyo yazikanika munokazi essaawa ya leero kati essaawa ya leero Alien wabanga asobola okubeera ku bizinesi yaye y'ebbaala alina ne bwe yaguze ennyumba era awo waggulu n'abalungi nga bagisasula eri ku Salama Road kati kasooka abeere mu bizinesi ze ne luno olukonge badde bamuteekako luveewo kubanga Alien abadde akkirira wano basanga na babonabola n'omwegala n'okubaga nti eggaali ya Alien ekubye abantu naye nga ye ali ku ki kakati okuva yeezuula Alien n'akula yafuuka muntu mukulu alina famire era kyovula nti oyo omwana mukunja amuvumire ndowooza omwaka nga mulamba tamuddangamu. Omanyi Faruku Jehova Jabulaga nga nambe mbu yagambye okkiriza n'omangi bakuwagana gye batakuwagala nze sijja kugamba nti abantu b'ejjinja be bakubaliye naye nze enda kugamba nti byali katugeze nga bipange kuba nze si buli anko omuntu agamba nti bakutta abakubalieniwa ejjinja naye nga guli gwali mukolo gw'NRM onfuna kyenkugamba nti kitegeeza lwakuba nti nga bwoga nti bafuna be bakozesa abangu okukozesa okitegeera nti mutuyambeko eyo nga bwe wali ewala kiba kizibu omuntu okudda eyo okitegeera ate ne Alien saagala ogambe nti oba alina byeyayogerako biki oba nopo biki Alien ne mwene alemu alinamu entalo ze okitegeera entalo za Alien zisinga mwene alemu okusinga abantu bonna nti tulina ebiseera twalimu naddala ebyo ebya kampeyini nga waliwo n'abasaba essaani bagaa nti Alien singa afa bufi waakiri nga balaba ayingira mu ssente zaabwe waliwo n'abamutuuzaako ne bamugamba enkya tugenda kubeera tugende mu State House abali waka yeebasa agenda okulaba bali mu State House onteka kyemugamba agenda okola naga abasajja bemubadde nab'ekiro nebanga tugenda mu State House babaddamu mukuya n'abagamba nze Museveni wabanjagala ajja kumpita nja kugendayo nzekka kitegera kati sentalo zibadde nki era nze sijja kugamba nti abantu abakubaliye n'ejjinja baali bannuupu tekisoboka singa baali bannuupu nga gavumenti eno bweyagala okukakasa bandibadde babanoonya ne babakwata naye gwe okimanyi tewali yakyogerako wadde na kintu nekimu okujjako n'omusajja wayo omubuyabuya yajja n'agamba nti ndowooza otulabe ab'ejjinja kyokka nga yambadde akakofiira okitegeera gwendabanga omubuyabuya yaliyo yes kyeyakoze ekyo si yasoose baaninga nga bakuwadde lisiti y'ababaninze ebitundu nti Sakozi kiba kibi omuyimbi okugamba nti ngenda kuyimba egindi naye nga togenda kunyumirwayo nakufiiringayo okitegeera ate lwaki abawagizi bayinza okuba bayinayo okuba abamu naye omanyi ng'ogenda kuyimba naye ogenda ne polisi ate oyimba wano polisi eyimirira wali bweti nebweti ekyokubiri nga nze ku nsonga za mugana ogyalesa tugikoneko nayo katono nti Faruku tulina abantu mu music industry nga bendo ngerabika ebalemi nga balina tambulira ku ntalo ontegeera nti kati bwentunuulya omuvubuka gwe bayita mukunja yagala nnyo okkopa ebintu bya King Sir nti King Sir bw'ayogera naawe okitegeera asobola okuyisaamu eggaali ontegeera ne King Sir muyimbi wa kabi amalayo ne mukunja ali mu kweyiya buki bweyiya naye mukunja
kyalina kiri ekintu kimu nti kali agizimbidde nnyo mu kulwana. Ontegeera nti mu kugizimbira mu kulwana yamanyi nti w'amaanyi okusinga abantu abalaba ki ekintu kitono nnyo bwe kiti akigaziya n'olaba n'atandika kati eno embeera gye twogera ku ssaawa zino yagitandise. Ontegeera mu kugitandika n'alumba omuvubuka Pest bali boogera bya ndongo nga omanyi kuwanyisaganya bigambo ku ndongo. N'alumba omuvubuka Pest n'amukuba amaaso ga mukyala wa Pest n'agamba mukyala Pest tuula wansi ko Pest nze mukyala wange tatuula tebamuboggolera. Okitegeera n'avako ndowooza abuukidde abantu balinganga bano eno tekyali vibe eno tekyali vibe nti sakozi oli ne watuukira nti kati Mukunja weyatuukidde okuva ewuwe n'agenda wayisima mijaagulo n'alumbayo ekiro n'ajjayo n'embwa z'oli n'agenda nazo palaso. Okitegeera n'ajjayo embwa z'oli n'atambula nazo. Kati embeera ng'eyo Mukunja nze nina kintu kye ŋŋamba kati muganda waffe Mukunja nti Mukunja n'embeera ogira gy'olimu first of all olina ekyokuyiga kiri ekintu eki oli muwagizi wa nkyukakyuka. Akantu katono nnyo bwe kati kajja kukutwala abalala bayinza okusigala gwe n'okola ki n'ogenda.